kuzimba. Kati mba ndi mu nteekateeka nga mpulaninga nzimbe nange nsobole okweddaabulula. Endulira amagye embeera nnyingi zantuukako, nali obutwa emirundi 2, naku lumu ne bantegako akatego ne ngenda eyo ku lusozi ne bankolako violence. Byonna biri mu social media bino byennyonnyola nziramu just naye kuba nti byamubirika content omuntu omulala ali yayinza kubanga teyabiraba. So olutalo olwo olwasembayo olwe baali bagenda okunzitira ku lusozi namala mu Saudi ennaku 4. Eyo deal we yagaana ne bampendulira amagye. Nali wange ku apartment gye nali mpangalira ne bawala bange koza ennaku za Eid nnaku nkulu ng'abaana bakomyeyo wako okulya Eid, then the following day baddeyo ku mirimo. Amagye ne gatusalako. Amagye we gaatuuka ne galinnya oluggi ne gayingira. Ne bankwata ne bawala bange 14. Alirizinga kwa abawala 2, 12 ne tukwa. Ne yali boyfriend wange naye ne bamukwata naye ate all of the sudden from nowhere twali tusimbula ate ye ne bamuta. Fwe ne batutwala. So bantwala sirina kyennina okujjako abaya gye nali nnyambadde, akasawo omwali amasimu, aga amasimu kati baagabba. Akasawo omwali amasimu n'obugatto mu bigere ne kajoya gye nali nnyambadde munda. So akasente ke nali nninawo konna nakaleka mu nnyumba. Kati nembeera n'essuubi ndina kazini wange yali yanzigulirawo account wano e Uganda cause we nali ngenda nali sirina national ID. Kati kazini wange oyo yanzigulirawo account 221 mu mwezi gw'okubiri. Kati ku account okwo nalina ku akasente kange akawera nno zaali millioni nga 10 plus. Kati ebbanga lye namala ku prison e Saudi Arabia. Kazini wange oyo yegatta ne family ye. Ne bagenda ku account ne ba withdrawinga sente n'ekigalo. Ne bazibba zonna. Bazimalayo. Jesus Lord, banayi muwereze love and likes banayi. Abimu ku bintu boyfriend wange bye yankolera bampangisiza omuzigo ebuziga. Ne banteekeramu ekitanda, entebe, TV n'ebintu ebikozesebwa. When natuuka, I requested for the money sente ezaali zisigadde e Saudi Arabia mu nnyumba. Nazo zaali zisoba mu millioni nga 8 plus cash, then mu kitabo amabanja gokka gaali gawera obukadde nga 7. Koza abaana bano abasinga obungi nakozesanga akasente kange ba driver ne babanona ku zi location okutaasa obulamu bwabwe, then nze watuuka ewaka ne tukola agreement. Ngenda kuzikira. Ne tukola agreement, bwe tumala okukola agreement nakola nabanga nsasula mu installment wento bwe nali nkola nga sente sizituza. Yongezaako ne ku volume chairman. Kasooke tubazeeyo mu labi. Akomawo bannaye mwongeze ku love ne likes bannaye. Video eno naye etambule bambi story emugiwulira. Nze mbagamba nnyo temujajinga abantu nga temunnaba kuwulira gyenvudde waabwe. Akugamba yali akola ng'ataasa abaana abaavanga mu kiyumba. Kutegeera ekintu ekyo. Ne bamukolera olukwe ne bamudipootinga nga ssente ze zonna zaakola ki zisigaddeyo ku akawunti. Kamukomyewo. So wemala abaana bano abasinga obungi nakozesanga akasente kange era mmwe abali eyo kino munjulira ng'oluusi abaana bakadama be mulaba abo tebabeera na cash money era eyo endowooza nze azagi bateekamu ebbanga lye namala nga njogera ku nsonga ezo. Kati abasinga obungi baafunanga obuzibu nga batalina ssente ng'olina kutaasa Omunayuganda munno nga kale ne bw'oba ng'ogenda kwongeramu emitwalo nga 5 bakakadde naye ng'ekisinga obukulu ng'omutaasizza avudde mu mbeera gy'alimu. Kozi wano wabweru emirimu gye nabafuniranga gyali gitandikira mu 1.5, 1.8, 2M plus.
nga nteekamu akasente kange abaana ne bajja ne tukola agreement mu kitabo n'asayininga n'akola bwansasula. So mu kitabo namwo nalekamu sente ezaali empitirivu ezaali mu mabanja. Wemala okutuuka ewange ebuziga mu muzigo, nalina essuubi nti ndina sente zange ku account. Neŋŋamba eze Saudi Arabia we zinaaba zifudde. Alhamdulillah, kasita ndi mulamu ate nsuubira akasente akali ku account. Nasula ennaku zaali 3. Kati ku lunaku lwe ŋŋenda okumiitinga omukyala full figure okumwebaza. Alina vidiyo gye yankolera. Nkuyanja y'Abannayuganda be nayamba y'Omunnayuganda yekka yasobola okuyimirira okulwana nange ng'asinziira Uganda nga tandabangako. Kyampaliriza munoonyeeko ngende mwebaze era nakikola. Kati we twali tudde ewange ebuziga ne tuyitira ku Centenary nga nkutte visa card n'essimu card bye nali nina nga byali mu iPhone. Nagenda okutuuka ku banka nga nina 48,700. Jesus. Nawunga empeera ne yeeyongera okubeera waafi. Actually mbatolinze ne depression nga traumata naye nga neeguna oluusi nakolanga live ezimu nga nkaaba. Nga omanya abantu abati bamanyi bulamu bwe tulivinga na biki bye tuyitamu. Ekiseera kyatuuka nentuula kakkana munnange eyali e Saudi Arabia naye akasente gensuubira kati nenkwata essuubi lyonna ate nendiza Saudi. Kizuula nti wano sikyalina kye nninawo. Naye ne Saudi sirina kye nafunayo ng'ogyeko rent na mmere. Ekitegeeza n'ab'e Saudi nabo baakufera sente zo. E Saudi nayo sente ezo sizifunangako okuggyako okunsasulira apartment kadde nsula n'emmere gye ndya olumu. Nga kibi nnyo ekyo. Ate nakoma ku ekyo byonna babikukoze olinasigala nga kutokyalinga mentale wali omanyira abantu Katonda yakukikoolako kiwulire. So neba nga ndi with words nga abantu bantokyali nga oli akutokyalinga mentale ate nga yakulaga nti obulamu bwalivinga bulungi ate ng'olina gye wamujja nga gwe gye wamujja akaseera ako tolina yakujjayo wabula nga walwana makazi. So ekintu ekyo ne kinkumira mu slavery nga ntuula wansi ne neebuuza ne ŋŋamba naye Mukama abantu baagala batya. So ebbanga eyo nawangaalirako mu nnyumba okumala emyezi 6 nga ensi temmanyi. Asiya oli muka Charles yafa. Akaseera we nensiba lone kati I think netaaga okuetinga n'abantu nnoonye ekiddako. Kati nzija ntya okusisinkana omukyala Nalongo. Tutuukire ddala awo. Tulina omuwala bamuyita Birungi Samansa. Twali naye obutakkaanya wano ku social media n'akitwala person. Omanyi zino ensonga zaakwe eza social media. Alina abantu be yansetingira ne bantrackinga ne bampita mbo baagala kumpa business. Nali nakatuuka mu Uganda gwali mwezi gwa kumeka gwali gwa mwenda nga gwakatandiika. Jjukira bandipotinga gwo 7:31 eri mu kkomera n'envayo gw'omunaana nga 5. Kati ogw'omwenda nga gutandiika ne bandeetera business ne baŋŋamba twagala otukubire obulango hoteri yaffemu eri opposite Yesu Amala Nansana by then nali simanyiyo endala ne baŋŋamba Tebe Road. Nasooka ne ŋŋaana nga ntyamu ne bampeereza akakadde ku nnamba yange eya Airtel by then ennamba yali ya Nalongo era yali ereeta amanya ga Nayiga ga Fatuma ne baweere Nalongo ne bateekako akakadde. Kati we nalaba ssente ezo kyampaliriza okuva ewange mu muzigo ebuziga ntambule paka Entebbe ngende nsisinkana abasajja kuzi baali bampadde ssente zaabwe. We natuuka ku Hotel Entebbe abasajja ne mbasisinkana omusajja namusindikira ssente namanyi erinnya baali bamuyita Pedra ne bannyaniriza ne bannambuuza neyo hoteri ya Hotel Mukono era egundi
era ne video ye yange sijanga omusajja bwe yamala n'angamba Asiya njagala tugende enansana ku Yesu nayo tulambule then tutule tuteesa ssente meka nenyingira motoka nuhu ya black ngeri tinted aba basajja ne bampamba kumbe babatumye bantu lugunye naye nga atuta yali birungi Samantha era yali ne ku simu abasajja bantokyalinga ne banziddamu zino enjala mu biseera omugenzi Kapesa we yafiira navaayo ne wange mu muzigo nengezaako okuleetinga that story out abantu bagirabanga stunt era tebampa matu nentuta nenkikumira nenkimira mu bulumi bw'okujjanjaba ebiwundu paka lwe natereera kati recently wano gwabadde mwezi gwa kutaano nga gutandika laavu masa nkwire nina business nenjagala tugisolange takuwa akakaddemu 3 nanzije wange nantwala location ya mwana muwala birungi era omwana yalawo gate nalaba mutabaniwe nemanya nti munimbye ngene mundete wa Samantha nengamba naye anyway kangende mubuzeko kozi nolwadde we natuuka ne tutuula natya nnyo kozi nali simanyi nti we bandeeta kozi we yandaba alina engeri gye yali akitingamu ng'etiisa naye we nalaba yujja ekitula nga bw'ali n'enguma omutima yujji w'abeera nsobola okukana ambeereddewo mu bintu bingi kwogera kati birungi oyo ne tutuula nasooka tonera media Elise? No. You're making a lot of noise. No. Make it there. Asiya nze yakusetingira webati olunaku bweruti era ne bakukola webati naye nkusaba onsonyiwe twaliwo ba TikTok twalitwera 9 twalitwera oba 8 aliwo nze kwinje olitina n'omwana batasami twaliwera 8 ku 9 awo nga naye kwali atwemala okunetondera nemugamba it's okay ne tumaliriza okwogera ne tulya ne tuvaawo nenzija naye bwe natuuka mu kkubo nga tukomawo najjukira obulumi bwe nayitamu olwala terukuulikamu nefuna obusungu ku mutima era natandika nakuyombera mu mmotoka neŋŋamba laavumase nkwesize neŋŋenda ku lulo naye wandinzizizza ebbali nunzibirako koze obulumi bwe nayitamu gwe tewabumanya envu awo nenzira ewange ku location kintu ekyo kyanyiga nnyo era namala ennaku 2 nga nkaaba yamala n'abinywa ne banzijjako ne miliyoni 5 nga baagala kunkuulamu gano amannyo ne ba TikTok baaliwo nga aneetondera nga byonna ng'aleetinga out all the story kati wenadde ewaka neŋŋamba naye mukama so nalina obulumi bungi nemba nga ndi awo simanyi natiddako nga neebuuza kiki ekyaleetera amaaso okuntuusa ku kino kati abasajja singa banzita neneebaza mukama naye nga nkala mu bulumi obw'ekitalo kati kyampaliriza engeri gye nali ndaba audio z'omukyalo nno ng'abuulirira abantu nga kansolinga kale nga nga yayita senior kansala nekimpaliriza era neomu ku ba YouTuber gwe nakubira essimu nampa enamba y'omukyalo oyo nemukubira namuyita wange ku location era yansanga ndi kuliri nga amaze ennaku 2 mu nnyumba nga nkaaba nampa obudde bwe nemunnyonnyola ensonga zange namala okumunnyonnyola ensonga zange n'abaako ne byeyankansolinga n'amala naŋŋamba nti naye ekyokubeera mu nnyumba muno ng'oli wekka tekigenda kukola njagala otandika okuba nga otambulako naffe osobole okubeera nga associatinga n'abantu okusinga okubeera mu eno embeera egenda kutokyalinga nnyo tunabayinga idea ne tutandika okutambula ffenna olunaku olwasooka olwokubiri n'olwokusatu lwe twagenda Emutundwe yantwalayo nga oba alina omwami gwagenda okulabayo baali bamuyita amannya kisimujjukira kati we twatuuka era nga nina kumukuumira ebbali kozi naye simanyi gwagenda alaba bwe nali ntudde ngenda okutunula nga waliwo abayimbi bangi
lero lunaku omukyala Jennifer lwe yansanga n'ambuuza otuuse otya wano biki ebyo ne tufuna obwo obutakkaanya obwaliwo. Kati we tumala okufuna obwo obutakkaanya nze saagitwala nga nsonga kubanga ebintu byaffe bya social media obimanyi tubeera tweyisaamu eggaali leero Jennifer n'akuyisaamu luli oli n'akuyisaamu luli Big Joe luli UG. We twavaawo nze ne bavuga emmotoka nga ndowooza tuddaka. Batudde mu mmotoka nga baleeta amagezi bagamba olina kugenda ogulewo omusango era abajulizi nze ngenda kugula abajulizi bajulire omusango ogwo. Ne bantwala Nateete police ne tugulawo omusango gwa assault. N'abajulizi sibamanyi sirina gwe nzijukirako n'omukozi nze nali sibamanyi. Ogwali lundu gwange ogwokusatu okutambula n'abantu abo. Ne bafuna abajulizi 9 ne bateeka ku fire assault. We twavaawo ne tugenda ku ddwaliro okufuna medical report ne bagituwa. Enkeera yakko tuba tuzzaayo medical report ye Nateete ku poliisi ye Nateete n'ensanga abasirikale Katwe nga bankuumidde Nateete era ne bankwata ne bantuusa ku poliisi eye Katwe. Bwe twatuuka Katwe n'ensanga nga omukyala full figure yampaabira omusango ogwa ziti cyber harassment and then computer misuse. Yeah. So nenkola nange ne banzijjako statement bamala okunzijjako statement ne banyingiza akaduukulu. Banyingiza akaduukulu by then omuntu eyali nange oba eyanzijja ewaka of course yali alina kunwanirira kozi be banzijja ewaka. Nalongo Kitone. Ne balaga nti banwanira ng'omuntu bw'osobola okulaga nti ono omwana nze yamugja ewaka kozi kyali kimuvunaanyizibwako. Okitegeera kyali part of her. Kati tuvudde awo ogwo kati omukyala Jennifer abasirikale bwe bankwata n'entuuka Katwe n'enkola statement. Naye omukyala n'amuggulako omusango. Wamala okumuggulako omusango n'agamba nti no yakuba omwana we naye n'amuggulako fayiro ey'omusango era ne bandagira okujulira era najulira ne maneja we naye najulira. Ebintu nebeerawo byakwesika omukyala Jennifer n'akakkana era yajja ekiro kimu ng'enkeera ya komande ne tutuula mu ofiisi ya DPC n'asuubiza enkeera yaako ansonyiwe era ku lunaku olwo yayangulira ne sapa bayirawo yampa omutwalo gumu kitundu n'angamba yambuuza ddala olina kye waalidde ne mugambako nze nedda nampa omutwalo gumu kitundu. Kati kumbe abaana bano ba TikTok abajjanga okundaba bagenda ne bantega live nga nze simanyi ne batandika okumbuuza ebibuuzo kumbe nga bastreaminga live. Kati ate omukyala Jennifer bwe yadde ewaka ebyo n'abiraba n'anyiga ng'omuntu kuba ekyo kya buntu. Jjukira omuntu tumaze okureconcilinga ayagala kumusonyiwa ate n'adda eri n'asanga ng'eriyo birala yali alina okunyiiga. Bwe batyo ne bankeeza mu kkooti e Makindye. Bwe bankeeza mu kkooti e Makindye omukyala oyo yayisa akabbo. Wayisa akabbo e Saudi Arabia wavaayo akakadde era nga kaatuula ku ssimu ya UG. Mu waleti yange mwalimu emitwalo 7 kozi ndina abaana be nali connectinze ku company nga bagenda bweru nalinamu emitwalo 7 plus mikwano gyange abamu ne bansondera ssente Kayanja ne UG n'abalala waliwo n'omusajja omulala abasajja ba bondi 3. Kati ku process awo yali ya bukadde 2 mu emitwalo nenfuna bail. Naye ate ssente ezasondebwa zabi zisukamu. So nze we nafuna bail ne tuvaawo ne tudda nava mu kkomera twalegga direct paka ewange. Ne tuwangaalira ewange okumala weeks. Kankubuuze. Ne promoter yakuli ayogera nnyo teyakusondera ssente. Promoter kiwa? Oyo yali waawo ng'ayogera nnyo. Teriyo promoter yandya kozi simwagalanga saagalanga ko promoter. Yakwana mukwani. Tankwananga. Awo wenyini doni awo nga ovuddeyo. Ate nvuddeyo tugenze ewange ku location of course. However mu bulamu nti sikyalina bank statement. Naye era life living mbadde ntetenkanya. Ono kuwaya akalango n'ofunayo 2 n'ogulayo omuceere gwo kilo 10 sukaali wo
oba Saudi Arabia bakuwadde ya 5 era nagono gakolamu shopping bwotyo twamala weeks 3 nga tuli ffenna ewange then we twavaawo n'entandikira ezo weeks 3 ze wali ewo gwali oliisa family oba naye yali agattawo we twali ewange ku location nze yali alabirira family okuva ku breakfast paka ku lunch era nze mu bulamu bwange tebammanjangako naye mu ezo weeks 3 wansi ku dduuka zagenda okuggwako nga bammanja emitwalo 9 mebaza mukama namala nenfuna sente ezo nensasula naye era nga omanyi omuntu w'obuvunaanyizibwa konza nali mbadde ku Saudi Arabia nga ndabirira abantu abasuka mu 30 mu nnyumba 20 kati nali sisobola ate kudda eri kulaga mbeera wabula natobanga omukazi ne ngamba munnanga mbeereddewo kankole kino na kino twavaawo ne ndyoka ntandika era okugenda nga kwewuwe ku location so ebintu bingi nnyo ebya happening ebifulumye kati mu media n'ebitannabafuluma mu process eyo so ekiseera kyatuuka ne ntuula wansi ne ngamba mukama singa osobola okuzza akatambi emabega wandizizzaayo ebizibu bye nnafuna nenfunayo omuzira kisa ku nkuyanja y'abantu gye nnayamba najja nannyamba awatali ensonga kozi okunnyamba okuva mu kkomera kwantuusa ku bizibu bingi ebyantuukako ne bye nagaana ebimu ku ebyo bye nagaana bye byatuviirako obutakkaanya biriwa biwagaana nga kiki wagaana nyabo okugeza ng'okuntwala India ngende nkola obwa malaaya manyi okuntwala India ngende nkola obwa malaaya ng'ani akukaka ogende India okola obwa malaaya ababangali bali bajja kukalabula ggwe oyo omukyala eyaneeyimirira Nalongo kenyininyini ng'ayagala okutwala India okwegunda nga ngamba nti yandintutte China naye China tewakyakola lwaki mulimba ensi tazaalangako balongo mwalabako wadde abafu babaziiko babe ebyenjo babebudu naye budumpi mwe mwewadde eddembe ate nomwekuba ekikolimo ky'abalongo muve kugamba nti temwogera kye mutali ebyo byonna tujja bituukako lindako atubuulire sooka olindeko madamu Jennifer sooka olindeko ebyo nabigaana abasajja bangi nnyo abazze mu inbox ye nga banneetaaga era nga abamiitinga in my absence abamu ne bamuwa ssente oluvannyuma n'antwalayo n'entuukayo ne ngamba nedda nze mbeera tenkozesa nsobi I think embeera ye yali akufunye nga ye afuuse abakazi abasajja ndina ne audio gye nnina era wenaava wano yo njagita omwami oyo yali ayogerakoko nange n'okwogerako nange nesimuwaanya obudde oluvannyuma n'amutuukirira bwe byamutuukirira in my absence bamusaba sente z'amafuta emitwalo 2 n'azibawa then namala nensisinkana oyo omwami we namusisinkana ne ngamba naye omanyi kitaano wange ono omwami yantuukirirako dda ndina ebizibu byange saagadde nnyo kuyingira mu relationship nga sinaba kukola ki kweseotinga kati omwami yali ansuubiza okunkolera bizinesi y'omuceere nkole okitegeera yamala nanzira emabega bw'ati n'atandika okugamba omwami oyo nti ono omuwala gw'oyagala okukolera bizinesi ono eyalemererwa omukolera yaki oyo omuwala malaaya n'akamuwa abasajja 10 naye buli musajja gwe yeebaka naye yayavuwala bw'agenda okumusobola n'akwata abawala abalala 5 n'abatwalira oyo gaayi ebintu ebyo birinako obukakafu kubanga ne audio njirina njagala osharinga ebintu ebyo ko ayinza okubaka amasimu kyovola buli mu ddenja njagala osenguke ogenda biwa ali gwe njagala ofune gwe ngenda biwa ibula yes kati omwami oyo n'atuuka kiseera nga nkubira nenze omanyi ng'ebijembadde n'ebinsumbuwa nga sibawanyu attention kumbe yampitadde emabega n'ankubira emisumaali naye nga omanyi omuntu yabeerako nekyayagala era ku ssaawa esembayo nga bino bimaze okufuluma gayi yavuddeyo n'aŋŋamba buli kimu nga bwe kyali ŋŋamba so bintu bingi nnyo bintuuseeko by the way ntuuse kati ononfiirwa n'obulamu mumaze emyezi emeka 2 teginaawera abasajja 3 be bakulidde nedda ali omu ababiri bankwana bukwanyi
ge mazima agakaawa kati gye tuba tugamba babiri kubanga Udiyo yafulumye nga gwe kennyini okakasa nti mwepiikyona ow'olubuto yaliwa si ye manager ye yakulepinga ono n'amaana akulima lima n'ogwa mulaavu n'olowooza nti nno ono n'amala n'atandika okumukomentingako ebirungi bwe baafunisa olubuto bwe baakufunisa olubuto manager mwennyini ye yandeepinga yoyo manager yakulepinga omuddugavu ate naye mbu yamulya naye yamuli ate nze nali simanyi yoyo kwa recording obusolo nga maze kukola yoyo obusolo obulina so kati laba jjukira nze bansanga mu nnyumba ey'abasajja sibyendi kumanya abantu bamaze okunfunisa olubuto yagamba manejabwe yakurepinga murepizi kubanga ekintu ekyo tokiyisaako maaso wangi nti ekintu ky'okurepinga saagala okibalaatire si kirungi ate si kya bwenkanya ku muntu yenna omuntu okubeera nti no oli rep tebalimba ne bagamba nti nakuba omwana wabwe oliye yalimba nakwatako ku mwana wadde yaŋambira omwana tewamukuba kati oyo gayi yajja bwati wetwamalanga okuzunga ompulira mukwano wetwamalanga okuzunga nkuwulira ekintu kya leepu anti nkugira ng'oli bamudropinga ku location ng'alagira manager nanga ndropinga ku location ku lunaku olwo yandropinga ku location n'amala nadda n'aŋŋamba Nalongo alina teyeerabidde Nalongo yani yoyo omukyala n'ayingira wamala okuyingira in fact yampambira mu nju yange yakwata ekisumuluzo n'alookinga n'akijja n'akiteeka mu nsawo we yakiteeka mu nsawo yo gayita nkwanangako kino nkyogera ensi yonna endaba nankwata naneebakako force era we yaneebakako force within 2 weeks we napima neneesanga nga ndi lubuto ensonga ezo gayi teyagala ngambe Nalongo kumbe naye yali amwebakako kati nengamba nga lwaki simugamba nga yakukomentingako ebirungi ne mugamba bwe namugamba nedda nze namugamba nti kino na kino kyapeninze wakati wange ne manajawo naye omusango gwa repu guba munene nnyo omuntu waba yakurepinga kati owedda twebuuza lwaki baakugjamu olubuto kumbe yali repu yali rape by the way yali rape after 2 weeks when I testing a pregnancy ng'omukyala adde eri munyumizaako nga mukyala munnange ndowooza agenda kunumirirwa yagamba gayi noonya ssente okatwale bakaggyemu olubuto omale okaleke mu nnyumba era bwe kyali banoonya ssente ne bantwala mu kaduuka ka layisi mu kaguludwaliro ka layisi awe ebusaabala n'ebifaananyi mbirina ku kyebusaabala eky'ettaka ne banzijamu olubuto omusajja yanzijamu olubuto mu nzikiza kyokka ne banjuza ne bankomyawo ne bansuula mu nnyumba tebansanyalaza nakuba enduula omusajja nambikako n'omuma banange katono nfiira obulamu kubanga ekintu ekyokugjamu olubuto kiwegamba kibi kisobola otwala obulamu naye ate ekintu ekya repu kirabika obadde nnyo kwegamba obulamu bwo obadde nnyo mu basajja okubeera nga bakuyiikiriza nga bakukako omukwano kyoba olaba kwegamba nga tokirabanga kikulu. Rape is a very big case. Agenda n'ambuuza nti namukola ki mu bulamu. Nze bwe nali muyita mu bulamu bwange temwalimu kwagala musajja. Temwalimu rape. Temwalimu nze kwagala musajja. Naye manager wamala okundeepinga n'enkimugamba ye teyagitwala nga nsonga nkulu yandabanga nze omukulu ennyo atasobola kuleepingibwa. Rape is rape. Ne wobeera mukulu n'oweebeera mukadde rape ebeera rape. Kyokka bamaze okunzijamu olubuto ne bakomawo ne bansuula mu nnyumba. Nemala wiikisi 2 mu nju nga ndi mulwadde eno ampeereza nkubira obulango bamuwa ssente aŋŋamba nkolera challenge eno kyokka nga nsente tazimba. Wendirayinga okukola challenge nga nteekako ekibeera ntuuka ekiseera neetamwa. Nembanga ne wankubira amasimu sigakwata. Awo yatandika okumpeereza message ezintiisatiisa era zonna nziyina message nga zintiisatiisa. Lumu yajja ewange ku location nga ne asikali wange waali ng'asuubira manager we ali wange. Naye nze omusajja okuva lwe yantwala ne bantuusaako ekyo ekintu namublockinga nagamba nsaba Mukama oddemu ompa omukisa mbeera obulungi.
Memba nga sicha committinga nani sicha committinga n'oyo guy naye mulaba akadumpuni kano omanyi omuntu wabijjira mu fiuti olaba matama wekyamu ekyo we yalabanga sicha communicatinga naye n'agamba ompangira ki kyeka manager wange alimba najja ne yeebakeyo yajja n'agwa ambush wange ku location lumunza askari wange yakyatira ne kyati ya askari njirina nga ali wange ku location yagira na ku piki ng'agamba mbo ayagala kumanya wa manager Faruku aliyo waggulu ewange mu nnyumba n'atandika okukyatinga nange ne mugamba naye nze manager wo nga sinaamulabako message zonna nzina screenshot era ngenda zita n'amala nambulokinga we yamala okumbulokinga alina message gye yansindikira mu SMS ku makya n'entya mu direct message when natya nasooka nempeereza Ibula screenshot UG when namala okumuweereza nensituka nengende owe ku location nengamba kangende netondera omukyalo ono ayinza okunkola ekikyamu ngensi temanyi yaweereza message kusomera gisome wano nga tukyali wano kubanga ova wano twagala te bakuyikirize bwemulimbira wenyimukire omanyi ona waayima atama kumako nze nja kuva wano kakube kagende mu kibana. The man should be arrested for rape. Oyo yakwata oyo yeetaaga kusiba busibi. Message twagala omanya bakulepinga batya eddembe ly'abantu kuvaeri kuwanirire. Ezendira ziyinza okutuka wakaddi wadda wazaala dda. Ezendira ziyinza okukonjola okaggwe kati bayina n'okuba bakwonoona ne nabanga obwali bwali palayisi nabaana baba kati nga yasese tukaggwe nga ojja ne mozaala akana ak'obukadde gwe yasaamirira. Manyi muleeta amalo ye president wali wanze njagala kuwa bana muwereze love and likes doni nga bwanoonya message muwereze love and likes mu sharing agisomese sundekeze ati kankono kona naye nga ani yagiweereza eri ku namba ki yiyo eri ku Nalongo ate yamuyita my sister enamba wasotya mama nkusaba mu bulungi manager namukulekedde mu mirembe nkwegayidde tondoga ekintu kyonna maama yadde okunzita message yino eriko erinnya naye twagala kulaba namba ntuufu yagiweereza namba tuginyigemu message yino egambye etya tereza bano wasuza otya maama nkusaba mu bulungi manager mukulekedde ne manager yali yabannanga yadali akadumpuni tereza ono otalo lwako erya wanji kusaba mu bulungi manager namukulekedde mu mirembe nkwegayiridde tondoga ekintu kyonna maama yadde okunzita eyo message ye yanzija mu nnyumba nengendayo paka ewuwe ku location nenfukamira wansi nemwetondera kozi nalina obulumi naye yete yakitegeera yete yayagala kumanya ku bya bulumi bwange yakurepinga n'okurepinga wenamala okumwetondera yandagira naŋŋamba ye yamumpa kati ate n'oyo mwennyini oyo ali okubayombesa Jeff nze nali simanyi nti eyamuli era ye yantwala yewuwe ku location ewa Jeff agabanya biki oba gwenno genda ku musaayi mugabana biki mugende ku musaayi biki batambuza so wemala okutuuka yewuwe ku location nemubuulira naŋŋamba nkusonyiye nze sikuyinaako buzibu naye njagala kugenda eggulu era njagala omperekere ddayo ewuwe ku location oleete engoye nemugamba naye ku ngoye ezange ziri wano mbadde nsaba kuziri zonna ze waleeta kwemba naŋŋamba nkugambye genda ku location n'engoye era nagenda ku location nennona engoye ne tuvaawo ne tugenda eggulu nga nze musituzi w'omwana kati eggulu nze musituzi w'omwana kati eggulu nali nzunga n'omwana naye omukyalo oyo talina nsonyi yavaayo n'agamba mbu nze we nali eggulu nali nga neebaka n'abasajja mu motoka ye ate omuyimbi w'eggwanga gwebakako tubadde twagala doni sooka okwate wa wakati sooka okakkane sipinga ku juice ekyokubiri nina kyendowoozezaamu mbadde njagala tukulengeko ku
ku audio ez'okutiisatiisa nga tebannaba kujja mu WhatsApp nga tebannaba kufutyanka bintu. Anakufuukira kizibu. Ate njagala oseyalinge n'omuntu. Owesiga. Tuziwulirize wano, tuzireke wano. Kakati kyonna obuyimba bwe banajja nabo evidence egenda kubeera wano. Oyo omuyimbi ajja nsanga mu luumu nsitudde na mwana ntudde ku buliri nga yali ku ssimu n'agamba akawala akalungi kano wakajjeewa Kitone okombooza kaba kano akawala akalungi wakajjeewa okitegeera sirina bigambo biwanvu bye nayogera naggaayo oyo n'ennamba yange ey'essimu ye yagimuwa okitegeera saavaako na mu luumu nti nagenda kwebaka naggaayi era ne we natuuka wano e Kampala gaayi yasigala nkubira essimu naye neewuunya okuŋŋamba mbu we nnali eggulu neebaka n'oyo omusajja. Nawulyako ng'oyogera oyoyogerako n'ogamba ng'oyo mukazi omuyimbi oyo omuwala gw'abadde ayagala sigenda mwogera linnya omuwala gw'abadde ayagala n'ogamba nga naawe omulenzi omwagala okukama. Nedda yamala nankyatinga ng'ali eri nga nkwana naye yali yasigalayo eri naye kyokugamba mbu nze neebaka naye si kituufu sikikolangako. Ebbanga ly'obadde n'ono mu myezi ebiri weebase n'abasajja bameka? Manejawe ate omulala teri ate yakwata yani yoyo manejawe ate ono abayombi agobadde naye gongamba tugota oyo ye yakimanya bulungi nawe ate yampa na gaapu nze kumuwa budde kyovola ne weya omusajja yawaddeko n'obujulizi bwennyini. Nedda njagala muwulirize bulungi odioza oyo omusajja zaafulumye tugirina ne wano eyo oyo naye tanyumya ku nze kozi nze yali akyankwana nakwewulidde ng'ongamba nti omusajja enjagala gyanjagala oyo mufere weeyita njagala naye kyoba olina okumanya nkwana kati Doni omusajja kasooke tumuteekeko wano efa nkwana emazima agakaawa era n'olunaku yali Kitone ali ku polisi ekabalagala akadumpuni omusajja wuno gwe mwewulirireko kyayogera kudio yeeyino bebi wange lindako bwe mwali ku polisi ekabalagala Kirombe osina abayita bambi kanagana kujja kuba sibaagala abalembera musajja yennyabo n'akadumpuni naawe n'omusajja najja nagamba nakwata gwe ne video zinanga gamba ono aw'omukamala nedda video zakwata nzikulage wano banzaga abantu ezo video ziroso naye ate ekyewuunyisa mu byonna oyo omusajja yanvuga nantwala ewange ku location ibula amazima ogamanyi saagala osirike yeeyogerayo omusajja yege mazima nkwana nze sijja kwegaana naye yes nange emwagala naye tanandya tanava era ofa n'okufa sikulimba nandya naye nkwana mazima n'okumuwuuta yamuwuuta akakerenge You don't know me, Shakira. Church kuoninga. Tota mu kwasa manja chief. No wele ngachera oboyagera ngokubira baba basibo wabuliranga nga Shakira bagambo yugayi wa moyo. Anga ya kora kora ko. Oyo manager.
Kati. Kusagala kuficha linga anywhere. I don't want my messages anywhere. Okay? I don't want anyone to be featured anywhere. Because my point is, I don't press any message. Doni. Wanyumirwa. Tukomyewo. Jennifer, soko muleka soka atumalirize. Mwe muneso tuze. Kakuwamera. Olimira kwepinja. Gamba ke kanjagala. Doni, tubadde twagala tumalirize. Asiya da wam immediate minute like akomye. Kakuyimisisa. Komyewo Jennifer ebyokwepicha mu byogere nga tumaliriza. Badde nsabanga balabi baffe tebannaba kukoowa nga ne Doni nga tannabakoowa. Naye kamanyi. Kampi we kati kalina omuto gulinga sweet bomb. Kali wakona. Kali awo kampi. Asaka yimbi akayimbi kalinga robot nawo. Kana akasajja kabalya. Kampi. Nali simanyi nti oli kamulya kuba yakeegaana. Gwe twagala. Kati ate oba yantwalayo wadiyo temwagiwulira nga yayagala ngende enfumbirwe nayo n'omwana agamba woyo gayi. Mu myezi 2 n'olibwa abantu 3. Mukwano owokusatu mujjeeko. Kale waliwo ate ng'olinawo ne line up awo. Obulamu bwo kikulu. Man, that is serious. Obulamu bwo kikulu. Tudde ku mulamu. Okay. Naye naguno mulamu obulamu bwo kikulu. Tukomyewo banaye badde njagala nga bwetubira badde njagala pininga ennamba ya Doni. Ogundi gondiyo kweri oyina omuliro okulaba. Kati mbadde nsaba tupininge kwano ku nnamba yo nga bwe tuwogera story eno. Njagala tubeere serious ebyokwepicha okugyako kakati nga bw'oyogedde ekya rape ekyo tubeere serious on the matter. Kubanga twagala bino si byakusaaga Doni. Omusajja yakwata, omusajja yakurepi. Naye oli mu kusaaga that is a crime. It's a capital offense to be raped. Ate n'okugenda okugyamu omwana like okusokota. Hello. Badde njagala tusooke tuteekeko ennamba. Ennamba gisome. Bw'oba osobola ogisoma bw'oba oyagala basobola oteekawo eya manager waffe sente ajja zikutuusaako ezinaba zizze. Nze ffe tuwano kutumwesiga era sente za wano yazigaba. Sobola oteekako naawe Jennifer naawe olina okukola contribution. Omaye olwale nakateekamu mmeka? Emu 7. Manager tuteekeko eri wa gy'osobola okulaba nga bataddeko tubeebaze nga bakwebali. Gy'osobola olabireko abantu akwadde ku kasente n'obeebaza. Eri 0757 029 441 075 702 9441. Yeyo. It is 07 57 029 441. Okay, I think that's it. Eleta manyachi? Eleta Vincent Kawesa. Wakati bannange babalabi baffe tubadde twagala bannaaye alina kyalinayo tubadde twagala tuyisa akabbo wano akamuganda waffe ono Doni koleki tulabe engeri gyasobola okutandika. Oyo mwennyini ye yazikwata nsitobe nayo mpanvu eyo. Omwana ono kubasubire kasubi yaani ono omwana yeekola sente ze mwasonda zonna. Oyo mukazi n'asonda sente ng'ani era yaziteekawa. Yaziba manager. Yarabirira abasajja bamwe bakako ne banaye mwadiba.
va ku basajja bannange nga Doni bw'amalayo story tukole fundraising bannaye ayina yo 15,000 omutwalo please teekako fena tugenda kuteekako kitegeera So mwana ebintu bingi bituuseewo ebbanga ettono lye mbadde n'omuntu oyo naye ng'omuntu ayinza kwebuuza nti obuzibu buvudde ku ki obuzibu obwasooka bwava ku mputtuko zinagaana okukola bye nali nteekeddwa okukola oluvannyuma olw'okunnyamba okuva mu komera nze byessaamanya wagaana okwebaka n'abasajja oba sijja bisobola kozi singa twabyogerako nandisobodde okunnyonnyola nti sijja bisobola mundekeyo bansibe mpulira ya kati mu bufunze omukyala yali agezaako kupim she was trying to pimp you out okubeera nti nowebaka n'abasajja tolaba nti bino ebiri mu social media oli ayinza okugamba nti naye Asiya biki ngenda nenkubamu akafaananyi neŋŋamba nti singa byonna ebyali bindagiddwa okukola singa nabikola singa simanyi oba nandisigazizza diginite wadde n'akatini bwe kati so era nze nina message namusindikira nga tukyakyatinga ne mugamba nti nejjusa olunaku lwe nakusisinkana mu bulamu ate nejjusa n'obutawuliriza maama wange kye yaŋŋamba kozi nga nakava mu kkomera maama yaŋŋamba abo abantu bw'oli nabo si batuufu baveemu sigale mu bulamu bw'obaddemu baŋŋamba alina mujja we kulakaabya ebikere mu lubuto bw'oba osobola okuteekako kweyo ennamba ani asobola okonfaminga esente ezo nti zituuse omukazi yali akabikere omukazi musajja mujja we yakaaba ebikere mu lubuto mbu yamusindikira ebikere naawe obimanyi sibimanyi nawulira biwulire yamaneja wanyumiza muwala gwe va ku basajja mukama akwetedde omusajja ali omukkira evajje naye kirevajje yakaabye kirevajje kirevajje alina omukazi oli tomutomeza naawe kirevajje manya amaziga gayakakaaba yakafukamira muninga nkujjo Dona Asiya yeetaaga bankuba kyeyo ba America sa kirevajje naye akulekemu Dona Asiya wangi mukwano egundi mbadde njagala tusigale ku mulamwa nga bwe tukola ne fundraising bannaye bw'oteekako ssente teekako ani asobola okonfamika kyobola mbadde njagala kukozesa ya manager because he can confirm very quickly mukwano essimu endi mu ngalo ekuli mu ngalo okay nze kansooke mbasooke munnaye bagamba live by example nze kankole kansooke mpe nammwe bannaye balugambo menti oba simanyi byonoonese saga menti mukolere muganda waffe ono gundi namba ya Airtel ya namba nagikubyeko kati baligikubako mugulire nze ndoni kiki ogenda kubeera fayini yeeku naawe wabula Mariya weetegedde saagala onjagala yeyo namba yennyini Doni okonfaminge nti yeeyo ennamba yeeyo omukwano ereeta amannya ga kaweesa yes yeeyo ogiraba ku screen yeeyo giraba waliwo akusindikako omutwalo gumu banaye tweyanziza nnyo ani asindisa omutwalo gwo tweyanziza nnyo bannange thank you so much emanyi gwe wakabi wange naye toddangamu ositula omwana byonna bikole naye ositositulanga bwana ositula otyo ababusitula Doni nga bw'oyogera oba tusobola okuwa omuntu omulala akonfaminge nga gwe bw'oyogera kujja ku ssimu
Ati kakati people who are there hustling ate ani akaaba mulekera okuteekawo embeera people who are hustling contribute for such bw'oba toyagala ku contributinga bannange tewali muntu akukakase abantu baagala namwe otuteekako embeera waliwo akukase nti contribute bintu si byakukaka ebintu si byakukaka we are here because we are here for our sister tubulidde story ye minute kwa badondeetera bari kuleeta Wezi tuli ku live atulide tuli ku live kubanga okitegeera wamadoni continue talking buli siriddamu kuwa comment yonna nga okuyisaamu eggaali webale nnyo ne bw'olivuma Bobi Wine ndi mu biki namu eyali analysis tekwali kukuma kuinvitinga wa yali analysis mbadde njagala tuteekeko ssente amanya ki nze ngezaako naye munaye yange ngeeka banaye muteekeeko oba 15 wano tewali muntu akase we are here for our sister kitegeera olodoni kadama munnaffe ate yali akola naye ne bamufera ssente kyekyamuteeka mu eyo depression n'okumuteeka mu mbi za Nalongo. Hello? That's all. Ay, nawe je bali kwa niona? Mkwa nani ono? What's your number? Enter the correct number. Enter the correct number. Let me take it out. 7 5 0 2 9 4 4 1. Nga bwali ku ssimu, let us what? Enter the amount. Okay. Ate ani ayingira mu ssimu yange? Okay. Nze nkoze contribution yange doni kebera ku ssimu eyange erina okuba nga etuuse kati awo ne bwe tutandika okufundraisinga miliyoni nabezo ziri 0 mukaaga ezisoma Aimiri ontekedde kakate kalamba miliyoni yabo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ne yanziza mukama kati nsimbu kati tusi nsimbu de bannaye muteekeeko essimu essimu gundi vibes de wangi ene maso ne story wa Emily wegenda maso ne story vibes UG omuntu bw'abanga awaddeyo bambi ngambako mutimbeko wano bamuliba Emily tonde vibes ali Dubai bambita Extra Media tosibako bayaye ate bayaye ki